waliwo ebintu ebimu banaye ng'oteekwa obbiwakanya yagalagana ate nga togenda kwennyonnyolako yimuka ogamba abantu basatu nsonyiwa obutakunnyonnyola bwempita nina kuyitawo bw'omu maama nyabo kyendi mukubala kitaasanze bwe nkifiiramu waliwo abatagenda kulama bwe mmala n'entuula waliwo abatagenda kutuuka kino kyendimu teekwa kibeeramu nzeka. They are a situation and a period of time when you don't need to talk to anybody, but you have to speak to yourself. When the environment is speaking so differently, you encourage yourself. That's what David did. What you said? No, because abango because no bimalayo naye nga teri asiima. Oyambe boyambye ne baddira atonga bakivuddemu ne bakikuba. Samuel ekisoke sura ya 3 Bayibuli egamba tibenyiri beyayamba olwafuna obuzibu ne bamusalira emisango. Waliwo obugongo bavu bwofuna naye nga obugongo bavu obufuna lwakola bulungi towulidde. Waliwo ekyatugongobaza naye nga kuwagala kwe twalina abantu twabagala ne batukosa. Otambula owenyera naye nga ate olina okugenda. Olina okugenda. Oteekwa kweyagala, oteekwa kwerabawo, oteekwa kwekkiririzamu, oteekwa kwesabira. N'ofuuka intercessor wo, n'ofuuka counselor wo, n'ofuuka encourager wo, n'ofuuka business yo, n'ofuuka family yo, n'ofuuka baganda bo nga olina okugenda. Olina okukyusa obulamu. Self-contained. Ekyo bakiyita self-contained. Self-contained. Enyumba erina byonna. Wanje. Enyumba eba erina byonna. You are everything at every time. Because you're going through something and you know that if it is not you, then it is not anybody. If it is not me to become a leader, nobody will do it. If not I become a good mama, nobody will do it for me. If I don't become a good spokeswoman, nobody shall do it. If I don't make the business, nobody shall do it. If I don't beautify myself, nobody shall beautify. You come to that extent and become a risk taker of yourself.